nga tugenze kono ku nsonga y'ababawunsa mu ggwanga Uganda olunaku olwajjeera yabadde press conference nga boogerako eri eggwanga abajjukira ensonga z'abapromota okugamba nti bagenda wa General Salim Saleh kati babawunsa nabo beekubidde omulanga tugenda mu kadde ka kalulu mu kamyufu ndoza mbadde mbalengera babawunsa nga bakola mu mbeera eyo kati babawunsa beekubidde omulanga bagamba nti minisitule batwala tebagitegeera bulungi poliisi tebayambye kati bakubidde pulezidenti omulanga baagala mu miitinga weba biganye nabo bagenda kuddayo wa General Salim Saleh abategeeze Umar Bulegono yakulira babawunsa bawulira bapromota basirisemu nga babawunsa bajja nga abayimbi bakomawo kati Umar Bulega wona atubuulira omulimu ki gwe bakola. Umar gemanya gange nga nze president wa Uganda National Bouncers Federation era nga tuli wano ku ofisi zaffe tuze wano nga tulina ensonga naye ensonga eyo nga sinagibuulira bannayuganda kansooke mbabuulire ffe baani ffe babawunsa abayamba ku Uganda Police okuuma obutebenkevu ne security agency zonna tukola ku night club tukola ku mabaala tukola mu events abayimbi gye bayimbira tukola ku mayu ku bizimbe nga byonna bye mulaba mu Kampala nga tukuuma nga bwe mulaba abasirikale bwe bakuuma abapoliisi ate era tukola omulimu gwa bodyguard ku bantu basekinoomu ba VIP naawe nga bw'oli awo amawulire osobola otupangisa ate tukola ku bintu bingi nnyo graduation embaga n'ennyimbe byonna tubikolako kale kati obukulu ono agamba nti babawunsa akadde kano mu ggwanga Uganda balina federation y'ababawunsa nti balimu omutwalo mulamba okwetoola eggwanga Uganda baagala ku miitinga president nabo mukabire kubanga kadde sika akalulu batandise bwe bati babawunsa ulira ensonga ziri bbiri ensonga esooka kwe kulaga bakama baffe gavumenti yaffe ya Uganda naddala president waffe Yoweri Kaguta Museveni n'okulaga ministry zonna eziri mu Uganda ezitukayanira nti ensonga etuluma kwe kutukayanira ne mutatuyamba ffe nga bakanyama bwogenda mu ministry ya security bagamba bano bagwa wano bwogenda mu police bagamba bwogenda mu gundi mu ministry of gender bano bagamba bano baffe bano bavubuka bwe mugenda mu bitongole byonna ebya gavumenti batukayanira bukayanizi tulinga ekyetunzi ekituluma nti ffe tubadde tumanyi nti twatawanyanga General Saleh twasituka wano genda ewuwe emirundi ng'ebiri General Saleh omulimu gwe n'agukola General Saleh n'atutuma n'atuwa ebbaluwa eyo tugiina wano ebbaluwa eyo tugiinako kopi n'ebitongole byatusindikamu byonna birina amabaluwa ffe nga tumanyi nti omukulu atuyambye okwetikulako omugugu ng'abantu abalala bonna bwe bagenzeeyo bapromota bagenzeeyo ababodaboda bagenzeeyo abayimbi bagenzeeyo abasinga obungi bayambiddwa ffe tetwajjayo sente nkalu twajjayo olupapula kuba twamugamba ffe twagala kukola tuli bakanyama tulina amaanyi kale bakanyama beebuuza minisitule ki eyinza ebatwala ministry of gender poliisi oba bikyabasobedde kwebuuza kye baali batuyambyeko kiri kimu okakasa nti tugwa mu bbo kwe kutuwa ebbaluwa ng'olwo tukyali ku level ya association ne batuwa ebbaluwa etulikomendinga ku URSB ne tuligestalinga federation eno Uganda National Bouncers Federation okuwandiisa federation mulina okuba nga mulina ekitongole kya gavumenti ekibawadde recommendation okugenda ku URSB ekyo kyo bakituyamba tubeebaza mwebali nnyo mwebali eddala naye omuntu bw'omala okumuwandiisa ng'akulaze nti n'omutuma n'omuga agenda okuŋŋaanya ebibiina byonna ebigwa mu federation okomewo wano bwe tukomawo kiki ekiba kiddako mbadde nsuubira nti ekiddako kutuyambako naddala okuyita mu ssako z'ebibiina ebyo bannaffe basobole okwewola nga beekulaakulanya ekintu ekyo tekibangawo mu ministry kale yoyo no akulira babawunsa mu ggwanga Uganda agamba nti ebyo byonna bwe biba biganye nabo bagenda kukola nga bapromota bagende eggulu General Salim Saleh yamanye ennaku yaabwe wulira gamba kale katusirike ne tugenda mu Uganda Police ne tunoonya IGP tumunoonyeza emyaka emeka okuva mu 2021 wanjisebo emyaka 4 ne tugenda mu Microfinance Support Center abo nno bo tubeebaza kitongolo kiraba kitono n'ekyagezaako okwanukula ne kituyambako kere mabega kawunze kola interview nga mbeebaza Microfinance mwebale mutuwadde ku buyambi buno ti naye ebibiina mwatuyamba lulinga tuli abantu 1500 kati tuli mutwalo gumu n'okusoba kubanga tulina ebibiina 35 bye tumaze okunitinga mu federation eno kati Microfinance tugenza okulaba nga amaanyi mutuufu
gagiyinze ina matono netubuuza naye ebitongole bino Jerusalem yatusindikamu byo biririddawa Ministry of Gender muliriddawa Iwera muliriddawa Uganda Police muliriddawa abono bokale tukola nabo naye era tetufunanga ku buyambi kuva eri Uganda Police netubuuza office ya Prime Minister ye eririddawa kati netugambe kitegeeza abantu bano fe tulabika tubasumbuwa katukwate kubo tuddewo omukulu ndowooza bw'anaasi tukaye oba banaamuwulira kale babawunsa bazzeemu n'okutiisatiisa nga bagamba singa Jerusalem Sale tabayamba ulira bo bayinza okuddayo mu mirimu gye baakolanga egy'okutwala ebitali byabwe bibaddemu babyeyogeredde ulira netubeera n'abantu omutwalo mulamba ng'olwaleero bw'osituka wano n'ogamba nti ngenze Kaseese ekitongole ky'abakanyama gyekiri ng'era kitambula na federation eno bw'ogenda mu Arua gyekiri nga kitambula na federation eno bw'ogenda e Masaka bw'ogenda e Mbale bw'ogenda e Jinja bw'ogenda e Kabalole byonna ebitongole gyebiri fena nga twamala okukwatagana tuli omuntu ki fe twali bantu ba mutawaana naye twagenda okulaba ng'amaanyi tegakola ki tegalya ani yali tamanyi Umaru mu Uganda niyo kulaba nga ndi bwenti tugezezaako kukola diplomati zonna tugikoze ne tuwulira mu butuufu nedda ekimala tusaba Ministry of Gender Sebo PS w'ekitongole Minister n'ebitongole byonna bye batusindikamu bannaffe mutuyambeko mututaase abantu bano bwe tunaabata mu butuufu ne baddayo mu kintu kye embeera zaabwe ze baalimu fe tugenda okugenda mu makomera kati ki ekibaluma kye mwagala baagala kumiitinga pulezidenti ensonga yiino tusaba pulezidenti w'eggwanga Ssebo Yoweri Kaguta Museveni jangu osinkane ku babawunsa bano abantu bano omulimu gwe bakola gugatta ku ggwanga abantu bano bafuuka babuvunaanyizibwa fe tugambe nti obeetaaga kweya strip ekololo abantu bano balonzi abantu bano bakuuma akalulu nga bayamba ku poliisi naye ate fe tulekedde emabega pulezidenti Ssebo w'ekitiibwa pulezidenti fe twakuuma akalulu aka 221 fe tugenda okuuma akalulu aka 226 ate era fe tugenda okulonda okuzza mu ntebe kuba tugenda kulonda bwe tuba bakulonda emirundi ebiri fe tugenda kulonda emirundi ebiri n'ekitundu Ssebo tusaba otusinkana ow'ekitiibwa Mr. President fe tugambe nti bakanyama mbeetaaga kweya strip ekololo bwe batawera mutwalo totusinkana kasaba banga tebawera mutwalo 235 yakulira bakanyama mu ggwanga Uganda yabyeyogeredde wabaddewo obubaga obuweereddwa babawunsa bonna abali mu Uganda nga tugenda mu kalulu mukulu Abbas Kavulu alina obubaka bwabawadde amannya gange nze Kavulu Abbas operation akola bakanyama bonna mu Uganda buli kanyama wali wonna mu Uganda nzize wano okubategeeza baganda bange ngamba kubira omulanga tugenda mu kaseera akazibu ennyo ak'okulonda so baganda bange bakanyama mwenna mu Uganda nyongera bakubiriza ti omulundi guli twasibwa nnyo mu mbeera etaali nnungi naye omulundi guno nsaba tubeere n'empisa ate era twegendeze nnyo abantu abagenda otukozesa kubanga waliwo agenda okujja nga yagala kukozesa mbu ya ayisewo ekikye ate gwakuleke mu matigga tuleme kwerabira mbeera nga baganda bange so nekyenyongerako omulanga ogende wa Mr. President nange owe Uganda Yoweri Kaguta Museveni mukama waffe tugenda mu kalulu nenga tunagenda mu kalulu tukusaba nga bosinkanya abantu bonna tukusaba ojjo sinkane bakanya